Konyo buterevu ku mukutu Viki exclusive Kookie promotions ne Saimo official webale jonna jogenda maso nokutusako engalo olunaku olwaleero tukyali mu kaseera ka kunyolwa akaseera kanaku wanene kamocha ate awe tugenda okubeera nga tusimbula essaawa zonna ate tuolekere ekalisizo gyagenda ganzikibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera ndi n'omu ku baana betusobola sina baana mukyala omu ku bakyala betugamba essaawa zino nti TikTok bagiwaniridde nga tetumututte mu sekita ndala yonna akabe yanjulire manya kukiriza Phoebe bandige bamanye nga Phoebe971 era nga tuli mu kunyolwa nnyo kulwa mukwano gwaffe Asia wano ekamocha. Yeah. Phoebe, Asia wali omusisinkanyeko mu buntu. Yeah, first time yango kumeetinga Asia. Twali tugenda kulanga ngoye JB's fashion ne SB4 ne Diddy's. So ne bampita mbere Metron wa Asia. Kyebalowooza nti mukolo. Yeah. Ne bampita bali bamanyi ngenda Ghana ne bagamba no problem. I will be Nembera Metron wa Asia. It was my first time to meet Asia. Yeah. Mukaddako wamusinkanira Asia wamulaba otya kiki kye wamuzuulamu okusinzira ku bye twafunye mu bantu ab'enjawulo bye bazibazuulamu Asia gwe ki ekyenjawulo kye wamulabamu ba mu conversation gye mwanyumyamu naye Asia ayina empisa like she associate with people ayagala nnyo abantu ate ayina empisa ngambe nti abantu abawe ekitiibwa awa abantu ekitiibwa ensonga lwaki bamufuna ba SB4 ne bamuleta wano ng'awuliriza Asia ye muntu game omuntu ayina empisa n'abantu abakulu namulaba namanya nti omuntu omukulu nina omufukaamirira nga buli omu amurespectinga okitegeera nga ate awuliriza. Yeah. Abasinga bonna bagamba Asia ye muntu abadde takuyitako nga takusabidde yali akusabiddeko. Yeah. Of course emotoka yagisabira buli omu kusabira ofune emotoka era ngenda gifuna mu myaka itali gyawala kitiibwa kya Mukama because newe tuyimiridde omusumba ano so bamusabira n'agula emotoka. Bambi I didn't know that. Kiki kyotagenda kwerabira ku Asia naddala gwe eyabeerako ko naye mu moment yali eyesanyufe gye twalowooza n'okulowooza nti gwali mukolo of which tukitegeeredde na wano nti yali promo yangoye. Ekyo kintu baali bakitegeera dda. Asia yali ayagala nnyo embaga ate nga ayagala nnyo okuba omusanyufu ng'ayagala nnyo beera serebu kwegamba nga abantu bamuyita every time ng'ayagala nnyo abantu era nga wetwaddamu okugenda ku kivulu kya Pastor Bugembe ng'ayagala nnyo okusituka n'awuubira ku bantu omuntu n'amutuka n'amubuuzaako ng'olaba omuntu ayagala okweteba n'abantu yabadde Asia era ng'asanyusa buli omu mumanyi namwe bu video wazze ng'akola ng'abasanyusa era sawundi eziri okwo nga bambi abantu abasinga bazikola lwansonga Asia yali musanyusa waabwe ojja kulaba ne ku Facebook everywhere ku social media abantu bamupostinze kiba kiraga kintu muntu w'abantu. Yes. Goyogedde ku kya sound yesterday twafunye ku ba TikTokers ab'enjawulo nga buli omu alina sound eya Asia gy'atasobola kwerabira era ng'agamba yemu ku ezo ze yakola ebeere musingira eriwe yakusingira mu Asia ze yakola. Egamba nti manya okufumba chai n'okumuteeka mu flaska. Yakyamudde no ani Tom D. Yes. N'okuteeka mu flaska yeyo challenge then endala oba kibanuguna mutute oba kibanuguna kibanugune Lawrence ajijjukiddeyo. Yes. Ate muri mazima tuli mu kufiirwa. Yeah zezo zimu kuzemmanya. Okay. Yeah. Mukadde kano ogenda oziike tukulabye ng'obeererawo nnyo naddala abaana ab'enjawulo mu kaseera ak'ennaku recently twakulaba eri omwana gwe wali ofaako ennyo Becky so tusuubirewo kuba nti ne Asia engeri gye walikoko naye ogenda kugenda omwerekereko mu nnyumba ye ey'olubeerera. Of course era tuba tulina okugenda kujjako nga waliwo Mukama kyataddewo nesisobola but mbeera mba nina okugenda because tuba tulina okubako eriisa evvannyuma. Yes, Mukama watu weyageze namukomya kweja emyaka bangi tebagituuseeko naye Mukama akikoze n'akitukako ate ffenna lyekkubo nange one time one day I will die. No, one time one day you will die, so we just have to be prepared okulabika nga twetegekedde okuba nti n'abantu abamu tebamanyi nti okufa gye kuli. Yeah, they don't know that but kino tekitwekangisa because jjajja we yafa mama we yafa tulina kimanyira bumanyizi newankubadde okufa tekwekola ki tekwebeereka. Yes.
Enfa eyo wagitegeddeko mu lipooti ezaakoleddwa olunaku lw'eggulo? Yeah, enfa ye nagitegeddeko namulabye ng'ali mu ddwaliro nendowooza oba Asiya just oba kifuba oba kiki oba lubuto just you know naye nagenza olaba nga it's serious ne bamutaddeko ne oxygen ngamba no it's serious singa the next day gye yafiiriddeko nga kirugenda okujja tumpole kinga omanyi abantu bajje batandika omulambula nange nabadde omu ku baadde bakedde ne program. Yes, ate saawa emu oba 12 ne batugamba nti naafudde so tekyatuyisiza na bulungi nnyonyo. Postmortem report olunaku olw'eggulo bagitubuulidde nti ensonga zirimu obutwa. Alright, simanyi nnyo naye nga nange nabiwulidde nga naye woobiwulidde naye bambi waba nga wali omuntu oyo eyakikoze mukama amusaasire yennenye because that innocent soul okitegera oyo omuntu ali so innocent kitegeeza nti nno newe kiba kibonerezo kijja kukubisibwamu ne tusaba mukama akukwateko bambi weenenye because oyo omuntu gwe wase oba gwe wawadde obutwa abadde muntu w'abantu atabadde innocent omaye omuntu atalina kyamanyi okuba nti abadde agenda alinnya ku nnyonyi Valentine. Maama abantu abanalinnyo nabo n'obatta onoobamalawo oyo omuntu wamulemeseza obulamu naye togenda kutwala bintu bye togenda girinnya gwe ennyonyi ate kitegeera naye nga bambi si kirungi if you did that omutima gwo simanyi naye naawe Katonda ajja kulaba engeri gyakukolamu. Ssemwandu ye wamulabyeko? Ani Ssemwandu? Ensi emanyi Ssemwandu ani olowooza? Mugamba Charles? Iya naawe okitegeeza obadde omumanyi. Munamulege twamulese ne wano eno ekyo yefe abamulese wano eno ku wayogeddeko ko naye n'omugumyako oba? Twejjukira twagenze ewaabwe netumukima but fasting netwogera ne maama we nagamba mbu nno Charles yatidde first of all because twabadde tumuyite yajja ayambale naye ng'alwayo ali eyo nga oyinza ogamba alina nekyanoonya naye nga talina kyanoonya. Yes, bakuba nno omusajja neyeegumya nga wamumanyi naye muntu w'abantu nnyo najja. Ekiri mu bwongo bw'abantu eri Charles ne Asiya omugenzi kati kyekibadde ekituufu okusinziira ku gwe yabeerakoko nabo mu kaseera kalife ke tukujjukiriramu ennyo nga mwesaze engoye? Nedda ekyali mutegeera abantu we wanted to make them happy nekirala okubalaga nti no basobola okwambala ne banyuma okitegeera because Asiya abadde agenda kufa nga tayambadde n'ekyo kiteeteeyi and of course tulina abawala bamu abafudde ng'ekiteeteeyi takyambadde ate nga naye yali akyagala nnyo ekyembaga okitegeera but we had to keep them a distance tekiina kubeera because toyinza kuddira muntu atalaba n'omufumbiriganya n'atalaba okitegeera yes tekisoboka kakati Charles naye ne tumulaga nti naye asobola okwambala n'akola ki n'anyuma then n'omuwala naye ng'asobola okwambala n'akola ki n'anyuma nti nabo basobola okukola ki omukolo nti tebalina kusosolebwa nti mbo engoye teziriyo ezibambala ebyo tekibaddewo era ku muntu ategeera yakimanyi bulungi nnyo it's just a joke otegeera omuntu ng'otegeera ng'olina obwongo it's just a joke. Yeah. Kale obubaka bwe eri ba tiktokers okusako ne famire ya Asiya? Alright, tusaasidde nnyo maama wa Asiya ne taata we obulumi bwemwiseemu bungi olw'omwana wammwe nsaba mukama abagumye tewali kyakukola then ba tiktokers abali mu kwogera ebigambo ng'omuntu afudde because olina kyozza you're just hurting people just keep quiet kintu kiyite just keep quiet kitegeera buli lwayogera ennyo oyonoona kola live oyonoona okitegeera because one time one day obuzibu bujja kugwewuwo okitegeera ate tutandika okujajinga olwekyo kyewayogera so it's better omuntu aba afudde you keep quiet noleka abanoonyereza banoonyereze so sigwe kubanga goli neyo kusimuyo teyina nakyogera noonyereza okujja kosala ekigambo. Yes, batemi ba mugambo basaba mubeere n'empisa bambi kijja bongerako nnyo okulwawo okwogera n'okujajenga. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege bwetyo wesobodde okubeera